Olwaleero lwe lunaku olw'ekkumi ku nnaku 16 ezaweebwayo mu nsi yonna okwefumiitiriza kulwanyisa obutabanguko mu maka. Ab'ekitongole kya gavumenti ekyassibwawo okwolereza bannayuganda batalina mwasirizi ku bwereere basazeewo okulukwata n'abatuuze mu divizoni y'e Makindye nga bawuliriza ensonga ez'enjawulo ezibatawaanya nga zeekuusa ku mateeka. Bano bawadde omwagaanya abantu okwogera ebizibu ebibaluma mu mateeka ng'eno bannamateeka ab'enjawulo bwe baddamu ebiba bibabuuziddwa. Omukyala bw'ava ewuwo ne mwawukana bw'ofuna omukyala omulala bakuvunaana. Badde mbuuza bakama bange taatawo waafa n'avaawo maama n'afuna omwami omulala n'azaala abaana 5 mu by'obugagga bya kitaawo bibeera bibye oba bibeera bya kitaawo. Ezimu ku nsonga ezisinze okunokolwayo be bantu abali mu kuvundira mu makomera ag'enjawulo olw'okusibwako emisango egitategeerekeka nga ne mu kkooti tebatwalibwayo. Baasiba omwami wange kuva mu Gwokuna ng'omwaka gwakatandika yandekera abaana 4 ndi mu muzigo landiroodi angobye mu muzigo nsulamu eyo kyaki. Nina omwana wange bamuyita Nsubuga Elvis. Omwana oyo bamujja mu nnyumba ssaawa 7 za kiro mu Gwakusatu nga yakatandika first term ye yali West4. Ku nsonga y'obutabanguko mu maka abakulembeze mu Makindye bategeezezza nga ebususse mu kitundu kyabwe ng'obuzibu buva ku bwavu. Kiri ku nsonga y'ekonomi y'eggwanga obwavu bujjudde mu ki mu bantu baffe naddala mu bikozesebwa. Weesanga omuntu nga bamusaba ssente z'awaka ng'omwami guba musango nti sina ssente za kukozesa ate onsaba ki? Wanamyuka RCC wa Makindye Caroline Nanshemeza wasinzidde n'akubiriza abantu okwettanira okukola okwegobako obwavu. Abantu bagala kukola ate n'abakola ate abaami ne bagala bajja ate banyigiriza abakyala obusente bwabwe bambe bwe basiiba bakola obw'ekikazi bagala batwaleko. Agamba nti wadde gavumenti efubye okuteekawo enkola z'okwekulaakulanya abantu bangi tebazettanidde ekibasibye mu bwavu. Genze tuziteekako okulaba ng'abantu baffe bava mu bwavu. So kyonna ekituliko kati kugamba ngu abantu banoonye kye bakola. Bwe batukola nga tuli bize okulwanagana kuno obw'okuttingana kuyinza okuba kikoze eki kuyinza okuvaawo. Andrew Mwai omutesiteesi omukulu wa Justice Center Uganda agamba olukuŋŋaana luno lwongedde okubasigira ekifaananyi nti abantu bangi abatawaanyizibwa olw'obutamanya mateeka. Agamba ng'ekitongole baakusala amagezi butya ensonga z'abantu bwe zisobola okukwatibwamu. Abantu bangi nnyo baze n'ensonga zaabwe era tubakakasa nti ffe Justice Center Uganda tetulya nguzi tetubasaba ssente. Bajja ku ofisi yaffe wano eri wano e Kampala ku kkooti ey'e Mengo tubagulirawo fayiro ensonga ziba nga zirimu eggumba tujja zitwala mu kkooti nga zirimu eggumba tuyinza okubatabaganya ne tuzigonjoola. Guno si gwe mulundi ogusoose nga ba Justice Center bawuliriza ebizibu by'abantu ku nsonga z'amateeka era nga bazze bayamba abantu kati emyaka 16. Priska Namulema agafeeyo ku Spark TV.